Nakitende Margaret Gasanyula ow'Ekyengera Town Council nsaba okutuusa obubaka bw'amazuukira okuyazwayoza bakristo bannange mwenna okusobola okutuuka ku lunaku luno olw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Tuyigiriziddwa bulungi olwaleero naye mu bubaka bwonna obuzze tulabye nga tusabira nnyo abakulembeze b'eggwanga okwetooloola Uganda yonna ne tukubirizibwa okuweereza ate era n'okujjumbira enteekateeka z'obwakabaka bwa Buganda. Batukubiriza okugula emijoozi ate era n'okujjumbira emisinde egyo egy'amazaalibwa gwa Ssaabasajja Kabaka. Abakulembeze tukubiriziddwa mu nteekateeka y'ekibuga tufube okulaba nga tuteekateeka abantu mu budde n'amateeka amalungi agakozesebwa, tuyigirize abantu ng'obudde bukyali, tuleme okukosa abantu bannakyengera ne Uganda yonna okubakosa nga tuteekateeka ebibuga. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo mwenna tubayozaayoza okutuuka ku mazuukira ag'olwaleero. Tusabidde wano Ekyengera olwaleero abakristu bangi ddala bajjumbidde n'amasomero nga bwe mukirabye, naye nga twebaza nnyo Musinyo Kanyike atuyisizza na byabufuzi. Tubadde mu kaseera ka kusiiba n'okwebuulirira, ne bannaffe Abayisiraamu nabo babadde mu kaseera ke kamu ak'okusiiba n'okwebuulirira. Abamu nno mu kaseera kano tubadde mu kweddaabulula nakulaba nga batukumaakuma olw'ebyo byatutuukako mu kalulu akawedde. Siri omu nzekka okwetooloola Uganda yonna twafunye okulwazaamaanyizibwa nti abaalondebwa si be baalangirirwa, naye nga ffe abakkiriza oba abakristu tukkiriza nti ketusiibye ekisiibo kino kigenda tugasa mu kutujjanjaba mu mitima. N'olwaleero twongedde okusabira bannaffe abaafuna obuzibu mu kalulu akawedde. Tusabira nnyo bannaffe abali Makomera, tusabira nnyo pulezidenti waffe nga bwe tukyatambuza omulamwa gwaffe ogwa struggle tufune obwenkanya nga bannayuganda. Buno obutali bwenkanya obuli mu ggwanga tebugenda kutuuka ku ffeffeka bannabyabufuzi. Tulaba nga busembula butuukira ddala ku muntu owa wansi. Bw'otunuulira bajeti eyayisiddwa oba egenda okuyisibwa, olabira ddala ng'egenda kunyigiriza munnayuganda. N'olw'ensonga eyo twongedde nnyo okusabira buli omu waali afukamire ku mavivi ge asabire Uganda kubanga eri mu kaseera ka katyabaga. Bannange mwenna abafuna ebizibu ng'ebyange ne muwangula ne mutalangirirwa, nsaba mbagumye Mukama Katonda ali naffe. Katonda abeera ku sayidi ey'abanyigirizibwa. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale.